Rema Namakula si birungi bamuli bubi eno awuno bavuddeyo ne babeera ng'ate bamulangidde ki? Bamulangidde okuba nti nno ayina empisa embi mbw'ate afugiriza nnyo n'abasajja. Oyinza okulowooza nti munnange tukedde kutema mugambo katubeere nga tukuwa akatambi kano. Rema nti naawe wasibyemu ebikunta wagenze. Rema ekigenda okukulemesa okubeera mu ddya kintu ki? Oli so controlling. Ocontrollinga nnyo abasajja. Oyagala omusajja abeere ng'atambulira ku ntoli zo, which is wrong. Rema by'ebintu byebimu ebyakukyaya Kenzo ng'akyala n'emikwano gy'ewaka. Ng'otuuka ne ku sseri mubuuza nti bano oleese batya ewaka. Mikwano gy'omusajja mu maka g'omusajja omubuulize mu mikwano gye gy'aleese. Rema wekkakkanyeeko. Rema olugezigezi akamanyiiro kagenda kulemesa eddya. Amuzi obadde omutwalira nnyo ku ntoli ng'abikooye. Nze kino nkyogera basing on information gye tufuna. Kyova olaba bakusetinga akakawala mujjawo. Newe baali e London nno bamushopingira mujjawo bamushopingira ku ssente zo. Eza sho z'oyimbamu. Kwe bamushopingira ebintu. Hey! Mwe bawala mmwe oba bakyala mmwe. Ng'oyagala omusajja akwagale tekitegeeza mu controllinga mu buli kyako. Gwe kola looro yo gy'olina okukola ng'omukyala. Omusajja ogenda mutambuliza ku ntoli zo nga bw'oyagala. Naye tolowooza nti ogenda forcinga mu forcing omuteekemu orders zo gwe z'oyagala. Ekitonde ekisajja twatondebwa tuli basajja. Tekigenda kukyuka. Kubanga mu ntegeera yaffe yonna tumanyi nti ffe abafuga. Tumanyi nti ffe abafuga. Kati Rema ne bw'onaaba ne container ya ssente ne bw'oba serebu nkulayirira mu maaso g'omusajja olina okufuuka omukyala. Era olina okweyisa ekikyala. Olina okuteeka ebitiibwa w'ebbali simanyanga bwaserebu w'ebbali. N'owuliriza omusajja n'ogondera omusajja mwannyinange nkubuulira. Ewatali ekyo Rema ojja kwewasa. Gw'oyinza olowooza olina erinnya. Rema waliyo abaana abawala ebweru abalungi amata agayiika obuyisi nga banoonya we basetolingira tebalabawo. Kyokka gwe olina amuza gwe batunuulira gwe balaba. Okumukwakulako ne bamutwala kintu layisi nnyo. Rema weetereza osusso controllinga w'abasajja. Kenzo complain yemu. Amuza yuuyo. Okiwulira? Mwannyinaffe tegeere nti oli mukyalo ofumbe. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna ano ku News Spark channel. Amunange twagala ate tukutwaleko ewa Irene Namubiru. Ebibye nno tebinaggwa okitegeera nno senga Acid alina kyagamba wano ate nga ne sister we naye avuddeyo n'abaako byannyonnyola ku lutalo oluliwo wakati wa Irene Namubiru era nga luno luludde nkossa ne maama waabwe. Basweeti muli mutya abatamanyi kigenda mu maaso ffe abangu abakola mu bwangu. Akatabo ka Irene Namubiru tukamaliriza leero ku live. Naye sofa bingi nnyo ebyokubamenyeramu naye just okuba highlight wetutuuse sofa highlight ebigenda mu maaso nga tetunaba kamalayo nayo sofa emitwe emikulu. Irene Namubiru yagenda ne bamusalayo enfuli. Bamusika enfuli nga bamuwonyaawonya ne bamusika enfuli nga tazaagala. We yakulamu myaka 19 ne yeewola emitwalo wagindaba ejja. N'agenda wali ekitintale ne bamusalayo enfuli.
Your guess is as good as mine. Kati oba alinawo nkofu oba atambula atya oba muwongole guli awo nange simanyi naye Irene atuwe contact ey'omusawo eyamusalayo enfuli kubanga baaba bangi nnyo abaazikoowa eri eyo n'abasajja nga baagala abakazi baabwe naye nga abakazi baabwe nga baakisuusa naye Irene, did you have to write all that? Was that detail necessary? Tuli eno munnange Irene tukuba bufaananyi. Iveti ka nkubuuze ekibuuzo kino nga nkisembayo. Do you feel or think nti maama ayina engeri gye yayisaamu Irene nga amusosola oba nti kyekyamuleetera obujja? Oh my Lord, kati ate yamwagala nnyo to the extent that twasosolebwa inamubiri yali omanyi omuntu wakuza ku pedophile temumukola mbe nze okutegeera nti namubiri tebanzaala nti taata waffe si y'omu nga dali afudde nga bayitayo abaana bafoosi nategeera nti si mwana wetta tokaaba kenya nti dali yaŋŋamba oyo oba omuweki yasalanga ebikajjo baba oba omuweki muwenga ofukamye bambi kyokka bambi aboogerako bubi tokaaba bambi yakulira mu kiyumba ekibi ekintu kirindi kugera amazima bambi amwogerako bubi bannange omuntu noyogera ne ku muntu eyafa omuntu eyafa bannange n'omwogerako bwotyo kugamba kati yanonyanze kunzija mu kigambo naye zisobola kwongera kubanza binnuma natoka n'okuwandiika mbu nno taata wammwe yamolestinganga abaana baliwa yakuza abaana nze amaposo ali nti natandika n'okuba nti sina abaana bendabira lwataata wange yaŋŋamba ekintu tugaba kyotayagala nze n'omutima gwe nina gwataata okuba nti era ne taata senga yali tamwagala teyandimukkiriza kukulirawo awo oba bikoze bityo abikoze bitya naye nze taata wange ate bambi tewandi nze nalina ba stepsisters and stuff kifuukema abantu bayitirivu naye era buli omu akugamba akofosi yatukuza Tamale Mirundi Junior naye avuddeyo ku nsonga za Irene Namubiru ayina wano kyagamba okkaanya naye oba nedda katubeere nga tukuwa akatambi kano. Irene Namubiru yayomba ne maama we naye Irene Namubiru nawe olina okwetereeza maama we atuuka okukyawa n'okukola ebyo byonna nga emyezi 9 gye yakusitulira teyakutta. Mama wa Irene Namubiru yalina amaanyi mangi agatta Irene Namubiru. Yandimu abootinze n'amukasuka mu ttooyi. Ne bw'aba yamuzaala n'amuteeka ku nsi ekyo kyokka kibala. Omuzadde kasita akuzaala n'akuteeka ku nsi n'akuwa obulamu ekyo kyokka aba akukoledde kubanga ensi nga tolina bulamu. Bangi nnyo abaana babadde balina kuba ba president, aba future MPs, abalaba future billionaires babasi. Ne baba boti omuzadde ku nsi kuno toyinza muwandiika mu katabo nga yakusitula emyezi 9. Irene Namubiru singa si maamawo tudani yandibadde akumanyi. Who could even have known that you exist? So na Irene Namubiru ono alina okunoonyerezebwako because maamawo watuukira akuzaala atali step mother, watuukira okukuluka, watuukira okukubira police ekwate, watuukira naawe baba bakuza bubi. Irene Namubiru kikkirize naawe enkuzayo teyali nnungi andi abazadde njagala obbakubira omulanga ekyekyo kyemukuzizza abaana abawala, ekyekyo kyemukuzizza abaana abawala. Nze nina ebyana byendaba mami mb'omwana bw'otamugulira ice cream ng'akuba ebintu ewaka ng'abyasa. Excuse me, mb'omwana bw'aba tataddeeko katyuni ng'akasuka remote. Abaana we batandikidde okwonooneka. Abaana ebyo abazadde bye mukuzizza abaana ebyo mb'omwana n'akaaba nnyo ng'ogenda ne yeesiisiriza mu kkubo omwana akugoberera.
bajja mutomera nga tomanyi omwana kasita atandika omuze gwogoberera omuzadde ng'ogenda kukola the high chances bajja mubba kubanga ajjagira ogenze golowooza omwana azzeeyo ewaka kumba ali mu kugoberera bamubba sirakidde emmotoka ekoleki so ekyo kibi nnyo abaana tembatendese bufumbo omwana n'atuuka mu bufumbo junior nzita kyokka yeewummudde pini z'omulamma tuziruma nnyo okusinga mu kisenge tugambe abaana mwewummudde pini zo tezibaluma naye omwana n'omweyambulira bwoti nga yazze kufumba I can't take it anymore junior that is big for me naye ng'abeera yeesokoza to speak mukama which is more painful epini ekuli matu n'emunyindo n'ekukundi oba eby'omu kisenge akitegedde praise Lord. Sauda Madada nabagamba dda emyaka 5 huzi Sauda Madada ne mujja nga mukomyawo mpaka luyazemu ndazemu ne yenoonera n'agenda independent abamusi wadde se nomukolera ebintu mwabategedde kuliko Seriko Muhammad ne state n'agenda ompulya bulungi nnyo abaddewo olalo nga tebamukwata ompulya bulungi nnyo abaddewo olalo nga tebamukwata kati era abadde akola ebintu nga tolaya musunguwa bamaze kwata bakomuledi baffe bonna okuli ne deputy spokesperson mbone bamukutta agenda Kenya amaze okuwandiisa eyewandiisiza bamukutte mbu agenda Kenya mbone bamukomya bamutadde ku fayiro yeemu ne ba Edi Mutwe ne Waiso Mufumbira naye njala kugamba eyo bagiyita tactical switch back in play bamusindise bamukomezaawo nga bagati bamukuta bamukomeza bamudde bamuforcing adde mu kibiina addemu alinking up n'omuzannyo gw'abadde azannya omanyi mulina sympathy card ye mulina eri abantu kyokka bannange omuntu waffe atubeeredde ebbanga ddene kati bamukutte maati ewaffe njagala bagambe ne tuli mu revolution ekyo bakizanye nga kiri tactical okumukwata omumoza bamupushinga akomewo afune ka sympathy mudde mukirize adde mu poleye. Do you copy that? Bamuzanyisiza omuzanyo bamukomye mu pole bamukwate bamuzze njagala otunuulire facial expression ne body language bwabadde mu kooti Kanyanya ne bwabadde alowooza n'abadde akola ebintu totally different kubanga omuzanyo agumanyi. Kati Mr. President General Secretary akakiiko ka National Platform babloga mulekerawo sympathy card eno tuzanya na dictatorial regime bamusindise pesa baliziza likomewo litule mu link we libadde limissing obaddewo omuntu amissinga mu muzannyo gwabwe kyovudde bamuzza. Ayagala okuwakana munaatandika okukongokanga ebiyenyo munaamanya ogwange ngukoze mbatege mwina ka sympathy card abannange muntu waffe nyoko akubeereddewo ddi. Omuwala wuno oba omukyala wuno munange ono mumujjukira bulungi yaliko mukyala w'omuchina ne bafunawo obutakkaanya bambi omwana we yafa n'okufa kale naavuddeyo n'abaako byayogera ku Pastor Samuel Kakande. Kati it was Sunday nakeera nnyo ne ngenda when I go to church always nkeera kuba mba njagala tuula mu maaso so prophet came late yajja late ku church. Sikirabangako it was the first time okujja okutuuka late yajjanga saa 9 but we yajja you guys I saw kyesitalabangako I saw what I've never seen. Prophet people yasabira abantu ng'abantu bali ono omusajja alabika nga tannaba kujja mu church asooka agendako mugulu and many on that day ndoza asooka agendako mugulu n'atula ne Yesu Kristo ne boogera. I saw bino byenjogera bya ddala. I saw someone ng'amuli kumpi ng'ali mu bintu bya white namulaba emirundi eki and I was like it's like a vision. I was like wait but ekyali mu church
Ngabantu, you see people there, you know deliverance, eh? But I saw someone near, prophet. Attended into the mass, so you people see Valimba. I saw someone. I saw it 3. But people, echito challenge with church, you prophet. I couldn't believe it. You know me, sometimes, but then mulote, I even started dreaming. You know, most of the times I share my experience with my friends. Nabaga minene mikwano jange, ejindi nyo kulusegerero mutunga netaga jasobola okozesa. I have been telling Grace that I'm dreaming prophet of this and this and this. So this time around, I saw something different in the church. You people, it was like a vision. Nganda wa muntu amuli kumpinga yambadde ebyelo, pure white. Nenga, it's like a vision comes and goes. I think Nzenzeka atasumulura, but people got their deliverance on that day. Natia, and on that day I fasted. Otherwise, guys, nsazawo nkambye kantu ndetaka lyange nsobola okununula ebintu by'abantu. Samataga gange gonna ngenda gateka ku kikusoozi. Sobola okununula ebintu byammwe mu URA kubanga abantu mumpita mufera ate nga munonti. So nze si bwe nali. That's why when after leaving the prison edduuka lyange nalizaawo we lyali era wendi. N'ebintu bigaanireyo ku URA emisolo giganye. Nabaga muje munguleko engatto nsobole nafuna diru y'engatto nsobola okufuna sente z'emisolo naye bannange. Kati omutima gugambye to put your land on sale. On sale. So, muba musobola. Ninawo eri ekalagi. Ninawo n'eryewa Matugga side. Mnyama kulabika ng'omuyaaye. Kalagi ne Matugga. So, bebe byange byanzigwako. Ate ekirala kye mulina omanya ku prophet tayogera nnyo. Prophet wa bigambo bitone naye ate ebikolwa. Because one day I was talking to my friend nangamba yagenda n'alaba prophet. Naye yatottolako prophet yamugamba kimu everything is gonna be well. Simple. Teyennyonnyolako. But even the way he prays, tasaba nnyo. Kaba katono naye nga kali value. Ada prophet. Mukama Katonda yamanyi kyonna kyalimu naye tali yekooyo omusajja nze mbabuulidde. Nga bulijjo yeefulu figa ndowooza taliva kasuku kw'ossa ne Tamale Emirundi Junior. Baba okimanyi nti nno ebbanga ly'omaze nga oli mulwadde social media ebadde tenyuma nga yasirika okimanyi nti oli top 10. Nakamaze trending center. Bwe kiri baby. I'm a trending center. Togaba amasannyalaze. Sigaba amasannyalaze ate sigaba wiini. Njagala mukimanye. Bwe kiri. Kati bano basimanyi baseddume simanyi biki. Bana balina emitaji zitowange endulize emiti. Mubeera awo naye mulya kunze. Nze masannyalaze. Mulina kutapinga kunze musobole okubeerawo ndi income. Kane mulekaana ne mukola mutannabaleka. Ekibatabanya kiri kimu by the way. Munsi muno muntu olina okwezuula. Olina bisiraani nina omukisa nnyo kuba yakunaaza mazzi. Oba bakumalira nkali mutwe mu bwongo. Olina omukisa. Nze am a breast lady. Nina favor from God. Ngwede mtu kya Katonda. Gwote weewunya omuntu atasoma atalina background nti mama ange yegundi kojja ange yegundi okubanga ni mwazi wa president nkimanyi kyekibatawaanya kyekibaluma abalamu akola interview ne muzigo emitwe gy'abagejera bwerere giringa watermelon muli flashinga emitwe abalamu lyawo muwoza taata wange yegundi taata wange yakolanga bano mama ange yegundi olyogerako ddi nga gwe who are you? Talk as you
Niwaza yoga gundi ya gundi. Gundi akola wano. Ate gundi rubbish. Mwenna muli nonsense muli amulinga emizi. Kamera Oluvannyuma lwa Waiswa Mufumbiro okuvaayo n'alyoka ategeeza nti n'omunange Honorable Kabaziguluka yali emabega w'okusibibwa kwe. Calvin Kayanja wuno avuddeyo mu bukambwe bw'ekitalo ayina by'agamba wano. Wuliriza abafere ba struggle mbukati Kabaziguluka y'abasiba Simo Seven. So I told the country that my arrest was precipitated, facilitated by Kabaziluka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziluka. Embagamba bulijjo nti ku gavumenti ya wano ne Nuupu kuliko akolera munne. Era n'obbakwata mu kaseera kano nga tugenda mu kalulu. Babanoonyeza sympathy na political capital. Emikebe gyonna egitalina reasoning capacity wadde okudebatinga further better than maza giyingire mu parliament olwa sympathy. Government muzze muzannyo obubadi ne Nuupu. Mukomye ebyokuzannyira abantu ku mitwe. Wano twabalaba mu kalulu ka Nalukoola. Ataalina wadde obuwagize kawempe ne mukuba abantu ne bamulonda olwa sympathy. Kati olwaleero Waiswa Mufumbiro ekintu akiyiye. N'agamba nti Kabaziguluka yansiba. Kabaziguluka gwe yeesimbyewo naye nakawa mbu yansiba. Aba setinga atereza bwongo bwammwe ku kitageti yaabwe kyeri. Bana basajja bazanya ne gavumenti ne bakuba omuntu nga bwe bazanya ne gavumenti ne bakuba mpuga. Gavumenti neesiba abantu ba Eddie Mutwe. Bobi Wine Kadingo n'akugamba nti abo mpuga y'abasiba. Olabye abasajja bano bazanya ne gavumenti bwe bakuzanyira ku mitwe. Ekibasibye essaawa eno baagala ggwe onyiikaala omutima otwale bambega baabwe mu parliamenti. Naye mbabuulira bannayuganda bino ebyobufuzi we bituuse bya kifere. Mubidduke mugende mulime abavubuka mugende mukukyeyo mukole. Toyiwaawo mubiri gwo teweekalakaasa tomala budde bwo ku munnabyabufuzi nti bamukutte. Bamunoonyeza political capital na buwagizi kuva gy'oli otwale omukebe mu parliament ogusasobola wadde okudebatinga further better than maza. Gino emikebe gy'opposition gavumenti egikolera kalulu mwebereremu. Mufune ebyokukola mu concentrating ku mirimu gyammwe mwekulaakulanye. Ebyobufuzi byakati bya kifere. Nze mbabuulira bano bali mu kuzannya nkwekanku kwekule we bawaayiriza abalala. Gavumenti bwesiba nti Kabaziguluka. Ensonga za Bajjo kwosa ne Nashigura Munange tezinnaggwa. Nashigura alina obubaka bwaweereza Bajjo. Jjukira kati ennaku zino n'apepeya Nalwasa. Nyongera okujjukiza. You're is happy nganetinga abasajja batali mu kamera mbenga soogerwako. Kikuluma nnyo ekikuluma kiri kimu dating a person in the camera. That's your only problem. Lwakwata ogenda kuvaayo gyogera. Nze wemba nagudde mu laavu mba naguddemu omusajja mwagala. Actually omusajja si yanjagala nze mwagala. Simply fight as you've been fighting. Andike naye nze mwagala ne bw'anandika. Naye nga tonaba kunvuma mbizzi nakunkola byondalika kunkola. Nkusaba esimu yange ogina right togirina okubinkola am ready nga bw'obadde obikola byonna byobadde okola. I see everything you've been doing around. Bwete tambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel. Kankusaba obeere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Weera bulungi, weeraba.